Wadde nga talina ssente omukkiriza ateekwa okwekkiririzaamu ate n'alowooza ku bintu ebinene nga bw'anoonya ssente. Abo bonna abakusekerera akadde kano tobafaako gye bijja okukkira nga be bali mu maziga. Bye bimu ku bigambo ebyogeddwa Omusumba Bujjingo mu kusaba kwa Malya g'ekyemisana olunaku olwaleero wali ku ttaka ettukuvu erya Kananiland. Mu kusaba kwa Malya g'ekyemisana okubaddemu n'okusiiga amafuta ku Kananiland, Omusumba Bujjingo akubiriza abakkiriza okulowoozanga ku bintu ebinene. Lowooza ku ssente nnyingi kubanga ssente nnyingi zigenda kujja. Era wano awadde ekyokulabirako eky'obuweereza bwa House of Prayer Ministries International. Ne bambuuza nti ssente mmeka nnyingi z'osuubira eziribeera mu buweereza buno. That was 2010. Ne mbagamba nti obukadde 5 nga ndaba njogedde era nga nzikiriza nnyo 2010 Bujjingo okukkiriza obukadde 5 kubanga gye nali nkolera omusala nali nfuna emitwalo 15 cash, naye waayitawo akaseera katono siye 215 between 215 ne 216 ne kuyitako obukadde bwa $2 n'ekitundu. Munnabuddu Bujjingo akubiriza abantu obutawulirizangawo bonna ababanyooma olw'emirimu gye bakola. Sente tezifaanana ngoye. Ntuusa okusaasira kwange eri abakulaba ebigoye by'olimu ne baga nti oyo bisaati bisikaati mumpulira ebira bye babayita bikooti biteeteeyi oyo faaji kasitoba n'akatwe akalimu obwongo ng'olina omwoyo ogukkiriza Katonda, any time from now ebintu bikyuka. Wano wasinzidde nakkaatiriza ensonga y'okwekkiririzaamu n'okulowooza ku ebyo ebisingako wadde nga bakyakola emirimu eginyoomebwa abanje. Nkwegayiriddeawo wennyini w'oli we balowooza nti wakoma woba olowoleza ebinene. Siika capati ng'olowooza binene, siika amandaazi ng'olowooza binene, siika sumbusa ng'olowooza binene, siika muwogo ng'olowooza binene, tunda amanda ng'olowooza binene, tembeeya ng'olowooza binene, yoza engoye z'abantu ku kyalo zigolole ng'olowooza binene, leera abaana b'abandi ng'olowooza binene. Ekiseera kyatuuka nga nyina gye nkolera naye nga bye ndowooza binene. Mukama n'alaba bye ndowooza n'agamba muno yasaana okutuma. Katonda tagenda kuddira muntu wa small brain amuwa ebintu by'aba big brains. Ayongeddeko newankubadde nga tewali nsimbi mu kiseera kino beetaaga okukola entegeka nga bwe bazinoonya. Beeranga ng'olinze ssente nga oyina pulaani ey'emiliyoni 5, ey'e10, ey'e15, ey'e20, ey'e25, ey'e7, ey'e75, ey'e10, ey'e5, ey'akawumbi, ey'aki wadde oli mu mbeera mbi, embeera embi tekutemangako mutwe. Ategeezezza abakkiriza nti mu kiseera kino abo bonna ababasekerera bagenda kukomekereza ng'ate bwe bali mu maziga. Njagala obe n'ekyokkiriza ng'oli bw'akulaba agenda aseka aligenda okudda ng'akaaba. Agenda aseka akomawo n'agakaaba naga ndi kyogamba ekyekizimbe kiki. Bujjingo yabbaani ati weetaaga kubba, Katonda akumpeera omukisa. Bya Basimbe Dan, Soloti TV, Omunnyo.